He has come to a point. Apart from establishing the earth, I am assigning you to cause to inherit the desolate heritages. Onkuwadde obuvunaanyizibwa oyambe abantu okusikira obusika bwabwe obwali bwazika. Rapasiteria babandaka na ranaman nakatsa pekarene mondiri haka obakwasa obusika obwali bwazika ratakasiteria babonda naka ngambye nti obakwasa obusika obwali bwazika gwogenda okubayamba gwogenda obagabanyiza. You're going to make them inherit. Lowooza ng'obadde olumwanja lulina gandi gwogenda okugabira abantu emmere. Think when you've been hungry and someone tells you you're going to be the server of food. Njagala weetegeke bulungi gwogenda okugabira abantu emmere. You're hungry but someone telling you prepare yourself, you're going to serve food now. Kati nze mbuuza enjala yo tewonerawo ku ssaawa eyo. Can't you settle your hunger at that moment? Wanji? Huh? Wanji? You've been hungry. Look at verse 9. Laba olw'omwenda. Just because of time. Olw'obudde. I'm just scanning through. Verse 9. Laba olw'omwenda. That thou mightst say to the prisoners. Mbu ng'obuulira abo abasibiddwa. Come on. Ani abuulira? Me. Ono abadde omusibe. Who has been a prisoner. Abadde yasibwa obwavu. Who has been imprisoned by poverty. Abadde yaddiba nga yabulako amuwasa. Who had no one to marry. Ng'ali mu kkomera ly'obutafumbirwa. In the prison of unmarried. Ebitaala gwe bibadde byakwata. The one who was stuck. Abadde anaatera okufiira mu mizigo. Who was about to die in renting. Abadde talina capital. Who had no capital. Abadde talina ssuubi. The one who had no hope. Abadde anoonya abamusabira. The one who was looking for people to pray for him. Abadde anoonyayo pasita n'amusiiga amafuta mu kibuga. The one who was looking for a pastor to anoint him. Kati gwe bagamba. Now they are talking about him. Gwe gw'ogenda okuŋŋambira abasibe abali mu kkomera nti mufulume. That you're going to tell the prisoners in their prisons that get out and go forth. One of your assignment is to get prisoners out of the prison. Ogumu ku mulimu ogwo ogenda kufulumya abasibe mu makomera gaabwe. And have it in mind. Kino kirowoozeeko. There are so many different types of prisoners. Tulina abasibe ba bika bingi. They are physical prisoners. Waliwo abasibe mu mubiri. Spiritual prisoners. Waliwo abasibe mu mwoyo. Economical prisoners. Waliwo abasibe nga ebyenfuna basibe. Nowadays they are even political prisoners. Ennaku ze tulina n'abasibe mu byobufuzi. They are even social prisoners. Waliwo n'abasibe mu by'abantu. They are prisoners in different categories and different ways. Abasibe bangi balina ebituluba bingi. But it doesn't matter naye si nsonga what category they are. Basibe kika ki. What reason took them into those prisons? Kye kyabasibya. One of the assignment. Ogumu ku mulimu ogwo. Wampulira. You is listening to me. You is listening to me. Gwe ampulira. One of your assignments. Ogumu ku mulimu ogwo. The way God looks at you. Mukama bw'akulaba bw'ati. He's saying. Akugamba. You're gonna command and cause prisoners to get out of their prisons. Bugwe. Gw'ogenda okufulumya abasibe mu makomera gaabwe. Waliwo abasibe abali eyo. There are some prisoners. Nga bo bwavu bwe bwabakwata. When they have been imprisoned by poverty. Gw'ogenda okubafulumya mu linnya lya Yesu. You will set them free in Jesus' name. Waliwo abali mu bibi byabwe. They are those in their sins. Abo nabo gw'ogenda okubafulumya. You will set them free. They are prisoners of their habits. Waliwo abaasibibwa emize. Those when you're gonna help them get out of their prison. Ogenda bayamba okufulumya amakomera They are gaabwe. prisoners of circumstances. Waliwo abaasibibwa embeera. You're gonna be the one to exit them. Gwagenda obafulumya. To free them. Obate. Get ready, get ready, get ready. Weetegeke okufulumya abantu. Get ready. Weetegeke okubafulumya abasibe. To ease and to release and to free prisoners. Osumulule, ote, obawe eddembe lyabwe. Manye ekibadde kikaabya. I know why you were crying. Obadde weeraba ng'omusibe. You were looking at yourself as a Era prisoner. n'emusaala zo ntera okiwulira ng'okisaba. And your prayers, I hear it, you pray it. Ayi Mukama. Oh Lord, onsumulule. may you set me free. Onsumulule Mukama. May you deliver me free. Onsumulule. May you set me free. Kati gwe abadde akaaba onsumulule Mukama gwe gwawadde assignment ey'okusumulula abalala. Now you who has been crying for freedom, God has assigned you to go and give freedom to others. Kyenvudde gamba weetegeka ogenda kusumula abasibe. That's why I tell you that get ready, you're going to set free the prisoners. Agambye that thou mayest say to the prisoners that go forth. Mbugwe ng'obuulira abo ababadde abasibiddwa nti mufulume. Mufulume enguuli.
Get out of drunkenness. Fuluma amabaala. Get out of bars. Mufulume obwenzi. Go forth of adultery. Mufulume obubbi. Go forth of thuggery and robbery. Naye ng'ate naawe ayogera ebyo wali mwenzi. Yet even you who is saying that, you are an Naawe adulterer. wali ogulaba amalaaya. You used to buy prostitutes. Kyokka gw'ogenda okuggyayo ababagula. But you're going to deliver those who are buying Naawe wali them. musamize. You are a sorcerer. Ng'ofuuwa n'emmindi. You used to smoke Naye windpipe. Mukama alonze ggwe gw'ogenda okubuulira enjiri kaakati. But the Lord has appointed you to preach the gospel. Gw'ogenda okuggyayo abafuuwa emmindi kuba gw'omanyi ne gye bagifuuyira, gw'omanyi ne gye babeera, gw'omanyi n'eki gye bafuuyisa. Katonda ajjayo ggwe akolemu omulimo akuzeeyo oba muggireyo. The Lord is going to use exactly you, the one who has been smoking in the windpipe, because you know where they do it from, you know the reason why they do it, you know why they do it, and how they do it. So the Lord is going to convert you and sends you back and deliver those who are smoking it. Ekyo kye yakola Pawulo kyagenda okukola. The exact thing he did to Paul, he's doing it to you. Pawulo yamuggya mu batemu. He got Paul out of the murderers. Yali omu ku batemu. He was among the murderers. Yawalananga nnyo enjiri. He used to prostitute the gospel, ng'awala n'ekkanisa nga nozookyazookya omuliro. persecuting in the churches and burning them down. Nga wa ddiini y'Abafalisaayo. He was among the Pharisees. Wa ddiini He y'Abasaddukaayo. was among the Sadducees, Ng'akyawa obulokole n'omutima gwe gwonna. persecuting the church and hating the church with all his heart. N'olunaku lwe baamulokola yali awagadde amajambiya ng'akutte n'emiguwa agenda Damasiko okukwata ab'ekkanisa abaali basaba ekyali kitakkirizibwa kubanga ekkanisa zaali mu lockdown. Even the day he was converted, he was on his way to Damascus to go and persecute the churches because it was not allowed for the churches to go. Ng'agenda Banana Mukama n'amukyusa n'amulokola. He had gone to persecute them and the Lord converted him. N'amugamba kati gwe ŋŋenda okuzzaayo. The Lord hijacked him and told him, I'm going to send you back. Ogenda kuzzaayo mu abo abadde bakutuma bennyini. I'm going to send you back from the people who have been sending you Obandokolere. and deliver them. Olwekyo bulaba Katonda akuzza mu batamiivu gye watamiiriranga. Now when you see the Lord taking you back in the drunkards where you used to get drunk, Obabuulire enjiri basobole okulokoka. to preach to them that they may be saved, Tatandikidde ku ggwe, yakitandikira ku Pawulo omutume. he's not starting with you, he began with Paul the apostle. Bw'ogenda ogamba abasibe nti mufulume. You tell the prisoners that go forth. Ono ekiganda ayimiridde mu maaso g'emyaka 35 teyali mulokole. The Chiganda you see here, 35 years ago, he was not born again. Yali ali mu kutambala kuzina ndongo mu Kampala. He was in discos in Kampala, Okukyalira buli bbaale kawungeza okunywamu omwenge. could visit every bar to get drunk. Katuwe njogerera yayimiridde wano katuuti gw'owulira. But I speak right now is the one standing here preaching, Yagamba abasibe nti mufulume. telling the prisoners that go forth. Naye ng'ate naye yali musibe 35 years ago. Himself also 35 years ago, he was a prisoner. Obanga yakikolera nze naawe agenda kikolera mu linnya If lya the Lord Yesu. did it for me, he will do it for you in the name of Jesus. Obanga yakikola ku nze naawe agenda kikola. If he did it on me, he shall do it the same to you. One of your assignment Ejimu ku milimo gyo. Emu ku gimilimo gyo. is to command the prisoners get out of their prisoners. Ogenda kulagira abasibe bafulume. Get out of their prisons. Bafulume amakobera gaabwe. Agamba to them that are in darkness, you're gonna tell them to show themselves. Mbu n'abo abali mu kizikiza nti mwerage. Abali mu kizikiza gwogenda bagamba muve mu kizikiza kyammwe muyimirire wali mu ttaala. Time etuuse yammwe ey'okweraga. You're going to find those people who are in darkness and tell them it's your time to shine. Come out. Abali mu kizikiza be baliwa. Who are those people in darkness? Ensibe yakwata. Those who are struck. Abeenyooma. They are stuck Abatasobola kuyimirira mu bantu. without their confidence Kubanga endabika yaabwe embi. because they don't look good. Enviiri zaabwe zangeri. They have inferiority complex. Feestu zaabwe zajjula embalabe. Their faces are weird. Engatto zaabwe zavaako soole. Their shoes are slant. Entunula yaabwe yangeri. They look in a scary way. Tebalina na confidence. They have no Tebamanyi self-confidence. na byakwogera. They don't know even what to say. Bali mu kazikiza. They are in Bali darkness. mu nsi eno ensi tebalaba. They are in the world but they are not visible. Tewali yali abategedde. No one knows them. Ensi yabatiika. The world put them Ensi down. yabaziika. The world buried Ensi them. yababikkako enfuufu. They were covered. Bali mu kazikiza. They are in darkness. Naye nga no bali ku nsi eno. But when they are here, Ki Katonda kyakuyisa okukola? what does the Lord assign you? Bw'ogenda okuyamba abo abatudde mu nzikiza. You're going to help those people in darkness. Obagambe muveeyo. Tell them that they come forth. Mukama ng'akozesa ggwe. The Lord is going to use you. Ogenda bawa ebyokwambala. You're going to give them Bajja clothes. kwambala because of you. They will dress up because of you. Bajja kwesiga ebizigo because of you. They will shine because of you. Balwa
abagenda okusoma because of you. They are going to go to education because Waliwo of you. abagenda okwambala engoye because of you. They are going to dress because Waliwo of you. abagenda okuvuga emmotoka because of They are you. going to drive because of Gundi you. ogenda kukola nga promoter You waabwe. shall work as their Gundi promoter. ogenda kubeera nga manager. You shall be their Waliwo manager. ogenda okwanjula. You're going to introduce them. Ogenda obajjayo. You shall bring them forth Obateeke mu musana balabike. and make them into Obateeke light, mu musana balabike. that they will be seen, Era nabo balyogera. and they will say Nti singa teyali ggwe. that if it was not you, Ensi yali emaze obbaziika. the world had buried them. Wulira ekirala ekigenda okubaako. Hear what is going to happen. Those people that you are going to lift. Those people abagenda kuyimusa, The people that you are going to make. bogenda okukola, Those people that you are going to mold. bogenda okuyamba, Those that you are going to lift. abogenda okuyimusa, They shall feed in the ways. abo banaaliiranga mu makubo.